muzzukulu wa Buganda atumbudde azze n'amawulire agatalinda ate agategeere wonna waali manyi nti taliimu naye wonna waali asobola okubanga alaba akatambi kano kale eno omuwandiisi ow'ekyama mukwano gwe osobola omukoonako n'omuga nti ssebo muzzukulu wa Buganda musajja akusaba ojje otule ku dakiika ntonotono abeeko ebigo bya Buganda kale nsaba inamu aliranye Ssaabasajja Kabaka amunumire kutu amugambe nti musaba ajja atule ku dakiika ntono nnyo bwe mmala kwoyo nja kusaba mumpitire wano abalangira n'abambejja basava ne banaava mwenna mbasaba mutuleko ko wano bwe mmalirizzaawo njala mumpitire saba Footbazzi eyafutubbala ku Buganda Wassanya Kalo Charles Peter Mayiga Saaluga Mulengejja Mr. Araje abere ku video eno nja kusaba basajja ba Kabaka munambere ku video eno njala kusaba bajajjaffe abakulu abebika bere ku video eno bonna oba oli nkwezenge oba oli nsoole namwe basigala ku mulamwa namwe mbeta kuba na information yammwe kale bwe mmalo bayita abo abasigadde bajja kwereeta njala mumpitira basajja bayita Baganda bafutubadde Mmengo naddala abali mbyobufuzi bonna mbeetaaga njala mumpitire Masasi njala mumpitire w'ekitiibwa Hooligan Mathasi Mpuga Nsamba n'akabinja akikonna muli Abedi Bwanika muli Bamuwanga Kivumbi Segona Lubega Mbwateka Manaba buli mubere ku video eno njala bwe muna Uganda yenna ojje ku video eno otule bulungi tuginnyonnyoke ng'abanyonnyofu bagenda okubanyonnyola ebunnyonnyoko ne bannyonnyoka ensonga nabo ne bavaayo nga bannyonnyose ne bagenda bazibulira abantu mu bunnyonnyofu bwe bannyonnyoka nga bagenze bunnyonnyofu okubannyonnyola ensonga ne bazinnyonnyoka bulungi nnyo kale ndowooza tugenda tandika mu bufunze era ndoza kansoke mpisewo akalawo Kabaka mu bankano tulyoke tugende mu maaso n'akatambi ka leero okusookera ddala njala tegeeza mwenna baagala otambula ogenda mu ggwanga lya Canada nti eri omusomo okugenda okubeera mu mwezi ogw'Okumu omwaka guno gwennyini nga gufundikirwa omusomo guno baguyise omusomo ogwokusatu okugenda okusinziira ku omusomo ogwokusatu the third annual gender based violence nga ejja kutandikira ku z'omwezi 29 omwezi ogw'Okumi omwezi ogw'Okumi omwaka 2024 ate gukomekerezebwa ngena ku z'omwezi lumu omwezi ogw'Okumi omwaka 2024 nga omulamwa omukulu gujja kubeera gender based on violence and intersectionality gwe mulamwa omukulu gwe wenna ayagala okumanya ku bisinga ku conference oba ku musomo guno ogenda okubeera mu ggwanga lya Canada ogujja okutegekebwa ku Toronto Airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ngoyagala okumanya bisingawo ku musomo guno oba semina ojja kubira omuteesiteesi nnyini gwo agutegeka ne banne omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo eri +16479290340 ojja kuba mufuna bulungi ku ssimu ye ey'omu ngalo oyinza omukubira butereevu oyinza omufuna ku WhatsApp nkiddamu omulundi gusembayo osobola okufuna omukyala Doreen Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo kasaalaba emu mukaaga nnya musanvu mwenda bbiri mwenda 0340 ogw'omusomo osobola omubuuza biki ebyetaagisa akubuulire na biki ebiddako gw'omusomo gwenjagala omuntu yenna asobodde okuba nga osobola okubuuza omukyalo oyo omubuuze ebigukwatako then ajja kuba akubuulira mu kalowoozo ka leero kengendo tandika nako tugende ku kiggula logi then tusimbula video akalowoozo ka leero jala kagende buli Muganda yenna gyali buli Muganda yenna gy'oli kana akalowoozo nkakuweereza lwaki nkaweereza Abaganda mwenna olw'ensonga nti ebiseera ebisinga bw'omukira ebunyolo ng'atalidda Buganda obudde buyinza okukyako ogenda okutuuka okugamba nti odde wammwe ngeridde wammwe baliteeka mudda emisanvu kale buno obubaka njala bugenda eri Muganda mu kalowoozo ka leero nga bulijjo ntera bagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya omuntu weppo n'ofundikira ng'ate munnange oyambye muyambe ekkiriza basajja bannange n'abakyala bamaama basenga bakojja mbasaba muzuukuke ate mukome okwekomya mukomye ettima n'okutambuliranga mu nkwawa z'abantu mukozese emitwe gyammwe Katonda gyeba okutegeera saagala muntu akozese nnyo mutwe gwo
nga ne kyakukozesaamu ojja kwejjusa oluvannyuma ng'otegedde ekituufu kiki olyoka ogamba nti singa namanya singa takola singa wakolerawo nkugaddamu nkugamba nti singa namanya takola omuntu bwakugamba ekintu kozesa omutwe kubanga tebagatta mitwe ebiri okufuna ansa batera nnyo okukozesa omutwe gw'omuntu okufuna ekiddibwamu mu kalowoozo ka leero. Abaganda mwenna akalowoozo kano nkajje mu luyimba lw'omugenzi Erimaani Basodde lwebayita ekiriyo n'omuwafu. Mulimu mu katundu yatuuka n'agamba nti nnyinimu yali ali mu kukwavula byali mu kukavula munnange empagama n'emukwata mu bulago ne mu kaseera ako nnyinimu yaliwo ne sseggwanga ye ng'ate sseggwanga yali esobola okuwonya nnyinimu empagama eyo. Sseggwanga eyo yayogera ebigambo bingi nnyo ng'ekudaalira mukama waayo nti ebintu ebisinga obindyako nga tobimpadde nemba nga nsobodde okufuna ku byendya olumu nkugera we muluddemu nensobola okulya ku binyeebwa by'oyanise oba empande z'oba oyanise naye singa si kyo sisobola kubaako kintu kyonna kyendya. Oluvannyuma Sseggwanga bw'amala okwogera ebigambo ebyo n'akinnimbuka ng'atambula agenda ng'akimezezza okw'omusana. Waayita akaseera mpawe kaaga nnyinimu empagama neewumizza omusu. Nnyinimu bw'amala okufa abakungubazi nga bw'omanyi abaffe mu Buganda abakungubazi bajja okumanya gutya ogubadde. Abakungubazi baatuuka nga babuuza Sseggwanga nti owaaye oli wa wano nga Sseggwanga bagamba nti wa wano era nnyoleddwa nnyo mukama wange okunfaako nti kale kati bba abakungubazi olw'okuba nti mu Buganda omuntu bw'afa ate tutwala obuvunanyizibwa okugabira oba okuwa abakungubazi ebyokubabeesabeesa gamba omuli okunywa obuugi n'okulya emmere era emmere nebeerako enva. Kati omukungubazi bw'amala okubuuza Sseggwanga nti oli wa wano Sseggwanga akkiriza nti ndi wa wano era mukama wange ansadde nnyo okunfaako. Munnange bw'amala okwogera ebigambo ebyo abakungubazi bategeera nti wa wano bo obuugi bali bumaze bufumba nga n'emmere etukuta naye nga tekuli nva. Omukungubazi ow'okubiri kyava agamba nti ye abange emmere eyo tunaalya nkalu nga tekuli nva. Lwaki Sseggwanga ono tetumukola mu enva ne tumuliira ku mmere eno kubanga takyalina muntu agenda mulabirira wano kubanga mukama we akoze eki afudde. Ekirowooza abakungubazi bonna nga bakigula yogayoga Sseggwanga bamukutte bamuggyeko omutwe bamukozeemu enva. Owulira Sseggwanga bamala omukolamu enva nga bamulya mulumbe nga Sseggwanga bw'ati agenda ne mukama we. So singa Sseggwanga ono yawonya mukama we yandibadde akyali ku nsi ng'akyabala omulenganjuba ebbanga lyonna mukama we yandibadde amwagalira omujja mu budde. Ekivunulwa nti Abaganda gye muli mukomye okwekomomma mukomye ettima mutegere nti ensi yamwe bagibatwalako okutandika okwesulayo gwa naggamba nga mukimanyi tubaga nti abasajja bafutubadde Mmengo bonna bagwira balina olukula okusanya Obuganda okusanya Ssaabasajja Kabaka. Bwe tubaga ebintu bino munne nga mwesulayo gwa naggamba naye nkibagamba Baganda mmwe singa Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo abasse Ssaabasajja Kabaka bajja kuba baddako mmwe ng'ate basajja abanyolada batudde Mmengo nga bakolera Yoseriti baabulwa tutabayisira mutabani wa Kaleki kubanga mujja kuba temukyalina mwasirizi muntu abakubagirira oba muntu abakubaakuba nti asobola obboogerera. Mukitegedde bulungi nnyo. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga mukama we yakuwa omulimu mu bulungi wadde wayita mu kadinisa n'akuyoyota okutuusa wooli naye banga omwefuulidde okulembedde enkwe z'ogenda omusaanyaawo ng'ate munnange weetukuzanga omuzira ekyo si kigenda kuyita singa enjege eneeba egudde naawe kennyini ojja kifuwa ng'okizza munda. Bannange musituke mukendeeze ettima mukendeeze enkwe kekabadde akalowoozo kaaliro tugenze ku kigula lujja. Ekigula lujja kya leero nkibaweereza mwenna bannayuganda buli mujja osinzira okulabira akatambi kano kye tuyita Obuganda be bantu abakuŋŋaanira wamu nga bassa kimu bakola kimu ku lw'eggwanga lyabwe era ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe.
bwe twogera ku Baganda tetwogera ku Baganda bokka. Abaganda kasito twali ennono zaabwe n'obulombolombo kitegeeza nti ofuuse muki ofuuse Muganda. Mu kiggwaro kya leero njagala nkiweereze mwenna bannayuganda abali gye muli naye nga kigendera ddala abo abeeyita ab'ebitiibwa muwulirize bulungi nnyo ekiggwaro kino era kigende eri abo abeeyita ab'ebitiibwa. Naye okusingerera ekiggwaro kino nkiweereza Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja n'emikwano gye omuli ow'ekitiibwa ow'emiliyoni 5 Huligani Mathasi Mpuga Nsamba Abedi Bwanika omuli Lubega Seggona n'akabinja kammwe mbaweereza ekiggwaro kino. Ngenda kijja mu lugero olugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti butyo munnage gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Nti enkima gyekoma okulinnya obuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Lwaki kiri kityo? Enkima ffenna tugimanyi omulinda kabugo sewagaba n'endala. Ne mu butonde bwazo enkima bw'ebanga etambula wansi wano ku museetwe munnange tesobola kulaba nnyo obwerere bwayo olw'ensonga nti obumwe bukweka naye bw'erinnya omuti nga gw'osigadde waggulu osigadde ogitunuulira munnange lola bulungi obwerere bwayo bwonna n'obwegula bwayo. Kati kino kyolekera bulungi nnyo eri abantu abeeyita b'ebitiibwa mu Buganda n'abantu abalala okweyambula mu ngeri etali nnungamu. Lwaki mbagambye nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo? Ndowooza kandi baviire ku ntono mu kiggwaro kya leero. Okusookera ddala nga sinagenda ku kiggwaro gikansooka ekikomyemu awo njala kubaza mwenna abasobodde otindiga engendo empanvu n'ennyimpi okujja okubeerawo mu kudduka mu misinde gya Charles Peter Mayiga Wasanya Ssalonga Kalooli Mr. RG misinde gijje. Mukitegedde bulungi lwaki emisinde gijje? Tusimbudde. Enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwola ebusu bwayo mu kiggwaro lwaki? Ebiseera ebisinga kizibu nnyo okumanya omuntu obubiibwe n'ensobi ze. Naye gyakoma okulinnya oba okukola ensobi ensi emulaba. Ate munnange kyali kizibu nnyo mu Abaganda okutegeera abasajja bano nti si Baganda. Nazzi kuno mu Buganda omutaka oba kaabire mwana muto nga afudde ku kyalo tetwalimanga okumala wiiki ennamba oba ennaku ze tunaamalanga omutaka oyo tumuterese then tulima ng'omutaka oyo tumaze omutereka. Naye omusajja afutubadde mmenga omusajja Omunyarwanda Wasanya Charles Peter Mayiga nange olw'okuba nti kati yafuuka munoonyi wa nsimbi kimuleetedde okusanya Obuganda bwaffe. Terwali olwo nga Katonda ajjulula jjajjaffe Luwomwa. Ebikolwa bye yakola nga jjajjaffe Luwomwa akyali mu ddiiro era akyabuguma byonna mwabiraba. N'ebiragiro by'owa muzzukulu wa Kayiira Gajuule obutagenda kwogera ku mukolo gwa jjajjaawe Luwomwa era n'okussaako Luwomwa omupomwa mwabiro nabyo bagamba si byakuddingana. Omukulu ono yatandika okuteekawo emikolo egy'emuddiringano mu Bulange Mengo naye nga kino tekikkirizibwa mu Buganda nga ffe Abaganda kabere mwana muto munnaye ng'afudde enkumbi tuziteeka wansi oba obusimu tubuteeka wansi mpaka ng'omwana oyo aziikiddwa. Mukulu ono yagenda mu maaso n'ategeka ebintu bye byonna mwe mwali n'okuteekawo emisinde gye egy'Amayiga birthday so si ya Ssaabasajja Kabaka. Kino najja n'enkyogera n'enkivumirira nga nti mune mu Buganda tukola kintu ekyo. Mu kino lwaki nkulingiza mu kintu kino? Omwami ono amanyi ennaku z'omwezi Ssaabasajja Kabaka kwe baamuzaalira bulungi nnyo. Era omwami ono amanyi mmwe gye muyitanga birthday ya Ssaabasajja Kabaka. Okitegedde bulungi nnyo? Bw'amanya birthday ya Ssaabasajja Kabaka akimanyi ddi lw'asobola okubeerawo kubanga ennaku abazimanyi. Omwami ono yategeka emisinde gino nga ne jjajjaffe Luwomwa akyali mu ddiiro akyayokya. N'enkifumbira teyafaayo n'agenda maaso n'abikola. Ennaku ne zitambula omwami ono ng'atunda ebijoozi. Nze saavaayo kugivumirira kubanga nze sitta kibe nga sina kikenenya ndusu nga bwe yenkola yange. Butyo n'ensirika. Omwami ono olw'okuba nti state mafia oba state agent agenze maaso okukozesa amaanyi ga Yoseeri okubanga aleeta buli kakica yenna
ne nakavundira ng'amuleeta mu Bulange Mmengo kubanga yayagala nsimbi. N'akikolera ddala mpaka lukyanoze ye nga bw'akyagala. Munnange najja wano ne mbagamba. Nali mbagambye nti ngenda kumala emyezi bwe gityo nga sizzeeko kola program ebimuli mu Bulange Mmengo. Olw'ensonga nti nalina kyengoberera eky'amaanyi. Naye bwe najja ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka ng'onamaze okulanga emisinde, ne mbagamba nti waliwo ekikyamu ekigenda okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Nga Lwassanya Kalo Charles Peter Mayiga asindikiddeko abatamanya ngamba nga ajjeeko abo balina okulesekera Ssaabasajja Kabaka n'ateekako abatamanya ngamba babe bagende nga balina olw'okumaliza Ssaabasajja Kabaka. Yonna gye baali agenda, ekyo nze nakyogera. Okubajjukiza mwaka katono ze nnaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu bwe mbaseerabidde. Naye nze navaayo okwogera ye mbajjukiza ye teyayogera nti Ssaabasajja Kabaka tali mu ggwanga. Nze navaayo okubajjukiza ayogera omu amagamaga. Ennaku z'omwezi abadde 21 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ez'abatumbi budde ekiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulu meeru. Ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulu meeru emirimu gye egy'obuntu bweppo n'okukola ebintu bye ebirala. Naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala entegeere nti singa ekintu kyonna kigwawo ensi etegeere. Mu wiiki 3 mabega Lwassanya Kalo Charles Peter Mayiga yasinkanye Mukama Yosef Tibahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasamaza bannayuganda. Ntaba mu bimasasi bagudde ku accident nedda. Badde bakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwaawaza bantu mato. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku Ssemwayi ng'akolagana n'ekitongole ekikessi ekya Ssemwayi nga bakola entegeka yonna okuba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna Museveni agimaliddemu obuwumbi 3.5. Right. Mwenna abaali ku video resando olwo munzijukira bulungi nga nzize obba wa mawulire ago. Omukulu ono Ssaalonga Mulengejja mutunda ddamula najja nga atonda emijoozi gye naye ng'ennaku z'omwezi azimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga nga tabulidde eggwanga nti Ssaabasajja Kabaka akoze eki? Afulumye munkwate bulungi. Atunda emijoozi ng'akimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga nga nze nabagamba nga ye teyabagamba. Mujjukira bulungi nze najja ne mbagamba nga mmaze okufuna kye tuyita security alert nga mbagambye ye teyabagamba. Omwami ono bwe yamaze okutunda emijoozi gye gyonna nazze n'enkola ekiwandiiko ku bwenyi bw'ekitabo ne mbagamba wali ogenzeeko ku birthday naye nga nannyini birthday taliiwo naye ng'omutegesi wa birthday musanyufu nnyo. Nakoze post eyo. Nabadde nakakola post eyo wayitawo eddakiika 30. Lwassanya Kalo Charles Peter Mayiga najja na recordinga video nabagamba nti uliriza bulungi nnyo. Kaluwaka katambe mpe eddakiika emu. Bwe mba saaka uploadinze kijja kuba kibi nnyo ne mumpe eddakiika just 1 minute. Mumpeyo just 1 minute. Maroka noonya wano. Najja nabagamba bw'ati. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo. Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beeta nga 21 Ssaabasajja Kabaka
yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be naye nga nze najja ne mbagambirawo the one nenkuba mission eyo nenjikuba nenjiwa ku ttaka ono n'akanya kutunda mijoozi gye naye ng'akimanyi nti omutanda tagenda kukola ki tagenda kubeera wonnyini mazaalibwa tugenda mu maaso okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ng'abasawo bamaliriza okulondoola ensonga z'obujjanjabi. N'ayogedde n'Omuteregga nga musanyufu olw'engeri abantu ab'enjawulo muli Pulezidenti Museveni. Tonyumya bujwanga kavudde kutandika kata ntikyali mu kiggulalo ki banjabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaava ne bannaava ndooza mutegedde omwami ono yategeera bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yafuluma eggwanga niyo olw'okuba nti ffe Abaganda obubone tetubutambuleko Ssaabasajja Kabaka yatugamba takyalina obuyinza tabulina omwami ono yabuwamba n'abalaga obuliro bwonna ng'atandise okutambula bw'omu ng'agenda alambula ebyebifo by'enjawulo era temwakimanya omwami ono baamugoba dda emirundi enfunda eziwerako njala tegeeza Abaganda bonna nga tukyali mu kiggulalo gi Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda II tannasindikako lubuga yenna kujja kusimbula misinde oyo y'omu kabinja kali akakozesebwa Ssebo Museveni Ssaabasajja Kabaka tannasindikako muntu yenna kusimbula misinde mayiga yamuleese nkiddamu omwami ono wabadde obula essaawa ntono nnyo kwe kujja okukola statement eyo nga nze mmaze okukola post erinnya mmaze omwaya Ssaabasajja Kabaka tagenda kubeerayo njagala kubuuza nti nnyini mazaalibwa bataliiwo osobola otya okutandika okusimbula emisinde nga nnyini mazaalibwa taliiwo ate ekirala awo nga tuvuddewo njala tubeere bantu bategeevu bulungi nnyo mu Buganda obwaffe tulina emitendera egiyisibwamu Ssaabasajja Kabaka bwe yali ng'afuluma yagenda omwami otatugambye nze nenzija ne mbagamba nti yafulumya bw'amala okufuluma n'abeerayo omwami ono yategeera nti Ssaabasajja Kabaka yamugoba dda era tajja kubeera ku mikolo egyo lwaki ku mulundi ogusookedde ddala bukyanga lubanga lwa mmindi omwami ono najja n'ava nti Ssaabasajja Kabaka mulwadde yagenze kulaba basawo be kwata omutwe gosooka ogunzike mu mazzi aganyogoga oguzze waggulu ogunyenye bwoti okwate pamba omuteeke mu matu onyoole oggyemu pamba oyo musule wansi oddemu okanula amaaso bukyanga lubanga lwa mmindi omwami lwavudde n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeewa bweru kulaba abasawo be naye nga teyakikugambirawo mu ntandikwa ng'amanyi ekyo tetugenda kulwayo mu Buganda Obuganda bulina emitendera gy'obufuzi okuva ku kyero wansi mpaka ku ntamu ennene era nga buli mukulembeze alina obuvunaanyizibwa era mu bavunaanyizibwa obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka n'okubwogera mwe muli jjajjaffe omutaka Kasujju Lubinga mayiga tateekeddwa kwogera kuvaayo mu lujjudde kwogera ku kigambo kyonna kiyitibwa kulwala kwa Ssaabasajja kuba Kabaka aba talwadde aba agenze kukyalako wa Kasujja kati omwami byagamba nti yagenze kulaba musawo kitegeeza yali amanyi era ategedde naye nga mission nagirinnyamu buza mutegedde bulungi nnyo kati olw'okuba nti ye mukozi wa nsimbi era ng'akimanyi y'ensonga lwaki yavuddeyo n'abuzaabuza eggwanga najja ng'ebula essaawa just 13 emisi yatasobola gijjawo n'agyongera olusando luddako kyekibuuzo nze mbagamba ebintu bino buli omu teekayo amatu weetegereze ng'omuntu nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okulaga obwerere bwayo ono omusajja Omunyarwanda amanyi bulungi nnyo ddi na ddi Ssaabasajja Kabaka lwagenda okukiza omukono mu ngabo kubanga mission yaabwe erudde naye nga bwe nkugambye mu kalowoozo kwali sseggwanga bwe yagaana okuvumula mukama waayo
yakomekereza mulumbe gye bakozeemu enva nona atudde Mengo alowooza nti byakola byonna bikolera munyarwanda munne ojja kukomekereza nga naawe okoze iki bakolereddamu ndoza mutegedde obuvuno obuddo Ssaabasajja Kabaka tannasindikawo muntu na kusimbula misinde egyo bana basajja bali Mengo bali mu kukola bintu byabwe kuba bakimanyi nti obudde bwaweddeko yensonga eyo ndoza mutegedde omumpembe Mayiga n'ebiki bye badde akola byonna si kyalina kyenjera mu mbuuzi ku nsonga ezo ekikolo gikiwedde njera tusimbula video. Mu kusimbula video akatambi ka leero nagamba nti okuwangala kuno kutulabisa ebinene nazzi kuno mu Buganda waffe wedda nga kizibu nnyo omusajja omufumbo weppo n'omukyala omufumbo okwewa akafumito ke bayita haga era nga kivve nga ne Buganda mwennyini bulanga obulenga omulange obulanga Obuganda omutula enkiiko z'abataka bajjajjaffe obusolya era yesettereza omukulu wa Buganda nga kizibu nnyo okusanga omuntu omukulu nga yewadde akafumito naye olw'okuba nti munnanga batamanya ngamba abajjira kuluma ng'emirambo gya 1991 okuva e Rwanda batufuukidde ekizibu zaali ziri awo nga zireeta n'abatulege Sadolini Nalongo Sologeti munnange wasanya Kalo Charles Peter Mayiga ng'amuwera akafumito mu Bulange Mengo wasanya musajja mufumbo ne Nalongo Sologeti musajja mufumbo mu Buganda kivve tikikkirizibwa mukazi mufumbo kuwahaga nawo musajja mufumbo tokkirizibwa kuwahaga mukazi atali mukazi wo kimenya mateeka naye munnange bebo amuwadde akafumito bino byonna bikolebwa bya kujolonga na kuvoola Buganda n'emikono butyo n'agiyisa n'oli n'ayisa emikono mu Buganda kino tekikkirizibwa omukyalo omufumbo omukyala magogo nono wasanya Kalo Charles Peter Mayiga yennanga amegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali gy'obeera nti gyekoolekera tekamanyiyo oyo bwe tuyita wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gamulengejja tugenda video eno tugikwate mpola nnyo kubanga gwe ali eyo njagala otegeere bwotya bwe tugenda otambuza ensonga zino mu misinde egya leero mugirabye bulungi nnyo mwenna abagenzi mukuliko emisinde gya Wasanya Charles Peter Mayiga Kalooli so si gya Ssaabasajja Kabaka eri bagifula trademark kufunirako nsimbi mulabye ebingi nabagamba nti omuntu yenna bw'asukka walina okukoma munnanga ate ensi ekufuulira obugere mu nsi okufuulira obugere akataayi tekasala ekifaananyi kino mubadde abasinga obungi temukyakirina naye kankibajjukizemu katono ekifaananyi kyo mukira bulungi nnyo ono ye mukyala Betty Namboze bakireke ono ye Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Saloga Mulengejja ono ye musajja okubayita Medadi Lubega Segona akalya amagwa ndoza mbale bulungi nnyo mwebale balaba abasajja bano bunjukire byagwawo omu ku bo Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga omwami ono bwe babakwata ye tebamukwata mutwala gye batwala Namboze oba Segona ye bamutwala mukweka wa mukama we gwe ngendo balagako wano mwenna gommanyi bulungi eyito w'ekitiibwa loyo mukukufu mukulu John Katende olw'okuba nti balina ebintu byabwe ne mission yaabwe John Katende yoyo obugalubindi atudde ono atudde neyo seeri yoyo John Katende yakweka Mayiga wali erubaga ku office ze eza VCL era Mayiga we yali obulungi nnyo gye baali bamukwese ono mukama we John Katende bano ababiri okuli Medadi Lubega Segona ne Namboze batwalibwa mu kooti ne bavunaanibwa era baviirayo ku kakaluuka kooti ani yalabako Mayiga nga bamutera kakaluuka kooti tali okuba teyavunaanibwa kumbe omusajja ono bamuteekateeka ebifaananyi bino bikadde
naye omwami ono olwokuba nti yali asomye obwalooya era nga ava mu office z'omukulu ono era ndoza mulaba wano kuva dda wuuyaawo mumulaba awo kuva dda nga baluka ekintu kino wano yali akolanga munnamateeka abaali bakubisa Ssaabasajja Kabaka ebirayiro mumulaba bulungi nnyo yoyo Wasanya Karo Charles Peter Mayiga Saalonga Mulengejje ekifaananyi kino abasinga obungi mukimanyi era ne mukama we yaliwo bulungi nnyo mukulu John Katende. Kati lwaki mbagambye ebigambo bino olw'ensonga abasinga obungi ebyafa baleta mu bimanyi bulungi nnyo mukulu tebamuvunaanangako kubanga yali ku VCR wali Lubaga nga ku popopo bwe bamukweka oluvannyuma ye n'avaayo ne batandika okuzanya emizannyo gyabwe naye mukyala Bet Ndambooze emizannyo n'agigaana era kyavula bamugaana okudda ku CBS ono ye n'asigala ku CBS n'abantu be. Bwe nazza wiiki ewedde ne mbasomesa kye tuyita parallel state oba obukulembeze obufugike mu ggwanga nga tebuliwo mu mateeka naye nga buyambako gavumenti eyo okukumaakuma n'okuziyiza ebizibu byandibadde biva mu kitundu ekimu eky'eggwanga. Museveni yasobola okukola ekintu ekyo oba ntegerekese bulungi. Yoseri yakulyetinga kye tuyita parallel state oba obukulembeze obw'ekimpatira naye nga tebuli mu mateeka naye nga buno yabuteekawo olw'okuba nti Buganda kye kimu ku kitundu ekibadde kimufuukidde ekizibu ng'akozesa Abaganda eyaliko Speaker wa Buganda Higiro Ssemajjege yaleka mu Buganda okuli bano ba Charles Peter Mayiga okuli ba Sseggona Lubega ba Mpuga Mathias n'abalala. Museveni n'abakwata n'abagamba nti boka baterewo gavumenti yaabwe nga temuliimu kuddamu kulumba Museveni mu bintu byonna byakola nga bo balina kusirika busirisi Museveni ayisewo ebintu bye era ensonga lwaki mu ebbanga lyonna bukyanga Wasanya Karo Charles Peter Mayiga asuka ku Bwakatikkiro tewali kintu kyonna kyali kikikanze Museveni nga kiva mu Buganda tekibangawo kyova olaba nti n'ebintu byonna ebikolebwa Emmengo byonna biva butereevu gavumenti ya Museveni ne bijja bulungi Emmengo n'akola emikolo egyo. Ekyo nakibanyonyodde mwakitegedde kati yo gavumenti gye bali bateekawo nga bagiyita tontabaalanga nange siri kutabaala naye olw'okuba nti Obuganda empewo zaabo zaasumulukuka kiki ekyalese Oweekitiibwa Kuligan Mathias Mpuga Nsamba okulyankuzibwa nga ate alina emisango mingi nnyo egyatuuse omulabisa n'okugjayo akabinja konna akejjeeyo ne kaleeta akafuba ne kakakobwa ku internet bubu ensi negamba linda kuba n'abantu bulijjo tetumanyi. Era wano we mbagambira Baganda bange mwenna oba oli mu diaspora kuba oli Uganda sikulinaako buzibu gwe obutamanya buvuna budde bwa information gye nalimpa sikikunenya ate naawe sikunenya era nkugamba tugende mu maaso kubanga temwamanya bintu Museveni engeri gy'abikolamu. Mujjukire mu 1994 Yoseri yakugamba Kawenke Nombote yakola nsobi okulumba Buganda yalina okukozesa Abaganda bennyini okusanya Obuganda kati ate Yoseri teyakozesa Abaganda bennyini wabula yakozesa abo abeefaananyiza ng'Abaganda abaasobola okuvunnama ng'era akanaakulya akamenvu bwe kajja nga keesesa nabano bwe baali. Naye olw'okuba nti omuntu atudde mu nsonga z'okukyusa eggwanga muzzukulu wa Nambi aliko amafuta ga Katonda aliko emizimu gya Buganda asobodde okugyayo abasajja bonna nabawakubira ku mmeeza ne mbategeera. Oza mukitegedde bulungi ye Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero mwenna abazze Misinde muyina kye mutasobodde kwetegereza nange sikyetegereza naye waliwo omu ku bo oba nti nayigiriza abantu okubeera okwetegereza ensonga mu ngeri ey'enjawulo. Omuntu ono ankoledde omulimu mulungi gw'essaala bulungi nnyo njagala mugwetegereze ekibadde Emmengo mwenna bwe mutaalabye. Mujjukire Ssemakookiro kitaawe taliiwo kitaawe si yamusindise wadde okusindika Omumbejja Ssanga lya Mbogo wabula bano babaleeta buleesi okujjuliza omukolo gwabwe n'obunyazi obuli mu Buganda. Wabula tukimanyi bulungi nnyo nti Omulangira Richard Ssemakookiro waba atudde y'entebe ya kitaawe abalina okutuula naye omukulu ono mu kuswaza empologoma ento
kyakoze mwenna temwakirabye kankibalage ensi etegeere nti bano abasajja okuli David Wasajja okuli Mayiga n'okuli eyeeyita Omumbejja oba Lubuga wa Kabaka Agnes Naabaluga kyebakoze nga kikyamu n'ositula empologoma ya Buganda n'ogituuze wasembayo ento ng'ate weetudde terina kuseetuka mulabe bulungi nnyo amu kimuteetegereza Lumbuye obulamu bugamba ki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde lwaki ono omwana bamugye mu ntebe ye ne bateekawo guno omuzingiriza omulaba Mayiga ng'agoba omwana oyo ate n'oli bw'abadde ajja okumuwaaki haaga amukute bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako kategeeza ki akantu ako kategeeza ki kankabaddize mukategeere bulungi nnyo kankabaddize mukategeere bulungi mulyoke mutegeera abasajja bano n'abakazi oluko olunene lwe balina tosobola kuddira empologoma ento ng'etudde mu bigere bya kitaye waayo wadde taliiwo n'omusitula n'omugjawo n'oteekawo enkwezenge ya David Wasajja n'oteekawo ne yeeyita Sengaawo kino kikyamu kati akamanyiro kasusse mwetegereza akatambi kano nawaga evidiyo etandise ambaki kansubire oli bulungi akantu kano saakategedde ne bamujja mu ntebe ya kitaawe wadayina okutuula saakategedde lwaki ono omwana bamujje mu ntebe ye ne bateeka Mayiga kennyini osongera otya mu mulangira n'omusongera ave ogwotekewo enkwezenge bw'abadde ajja n'ateekawo n'enkwezenge haaga amukute bukwasi ku ttama njagala okumanya kiki kino gwe kakensa waffe tubadde tusaba otubuulireko kitegeeza ki akantu ako kategeeza ki tetujja kalwako lw'ensonga nti information tulina nnyingi nnyo abalina amatu abasajja ba Kabaka abazaana mwenna ensonga muzeetegereze bulungi nnyo njala kubaza omuntu akutte omulimu ogwo lw'ensonga mbala bingi nnyo ku mutwe byesobola kukola naye kino kibawa ekifaananyi kiki ekigenda mu maaso mu Buganda naki kye bategeka kibawa ekifaananyi naki kye bategeka tosobola kuddira mpologoma nto ng'etudde mu kifo oba mu bigere bya kitaye waayo n'ogijjamu nga gwe omukopi osonga busonzi genda otuula eri gwe Mayiga olagire Ssemakookiro agenda atuula eri kubanga oleese omulangira w'ettoola Puuli ajja atuule mu kifo kya kitaye woono okuswaza okusinga wano bagenda kusanga wa tuvuddewo nabaga evidiyo tugenda gikwata mpola abasajja bamu bano mu butaswala bagenze omanyi nabagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wepona ofundikira ngu yamuyambikiriza abantu bangi beetabye mu misinde gya Mayiga naye nabagambanga nti eryokanga neetonya ntulaba ensisira bwe zenkana emyoyo omuganda asigala muganda ataaliko omukisa aliko empewo tutandise okulaba enkwezenge z'Abanyarwanda babadde balowooza nti basinga amaanyi olw'okuba nti bakozesa state naye Katonda atandise obbambula omukulu ow'ekitiibwa Hooligan Mathias Mpuga Nsamba eyatwala ssente z'omuwomusolo yafumita
empiso mu luwombo lw'abatuuze n'awuuta supu n'ennyama n'adduka nayo mu kikondoolo. Yaleeta abasajja aba NRM ne bakola emikolo Obulange Mmengo omwali n'omunnabakyalo ono n'abatulege Anita Amongi okuvaayo kwogera ebisongovu mu Bulange Mmengo. Kambi baddiremu wano katono nnyo mubitegere bulungi nnyo then tusimbule mbabuli ekyeŋŋenda okwongera ku information eyo bwe mbanga nakasevinze mu folder eno. Bwe mba saakasevinze tunaagenderaawo kasita mwakalaba. Nnyinza okuba saakataddemu. Kaakano. And for us, we are going to support unconditionally. Those who want to talk can go and talk. Those who want to audit whatever we give out, that is their business. We are going to support you unconditionally for the good of this government, Uganda. And you know, for us, we all know, we all have where we come from. We come from NRM. I come from NRM. We come from NRM. And whatever we do for the good of our party, for the good. All right, omukyalo oyo. Mukulu $1,500,000 yaleeta abantu be. Olw'okuba nti yalabisibwa nti already ayingidde mu butereevu mu NRM. N'asalawo enkeera akwatagane ne Munyarwanda munne. In fact, oli Mulundi munne. Seggona Lubega ne bateekayo omukolo enkeera era okwongologula t-shirt. Naye olwaleero omusajja ono bwazze mu misinde manyi bajerega nnyo nti abantu abali ku social media tetulina mugaso, tetulina era social media terina mugaso, naye olwaleero akitegedde social media mbi. Abantu bamulagiddeko bwereere naye nga tebannamulagirako eyabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa ye n'akola bibye. Yabuuka ebintu byonna ebyamugambibwa n'akola bibye. Abantu bazze bamuwoninga obaka bungi nnyo ng'akola bibye omulina buno. Ate mu ababbi abali b'enguzi omusalaba guno gwogere gye muli olumu mubba ne mulya n'enguzi nga mwambadde n'omusalaba ne mukuba n'obubonero bw'omusalaba obolinga gandi kasente zino nzibbe mu linnya balyani. Obubaka obwo ne bujja nga bukolebwa omukulu oyo era nga tategeera kufuna bubonero nti abantu bakoze eki, abantu bategedde obukyamu bwe. Naye batuse n'omukola mu challenge buno wammanga. Omanye omwana eyo gye bayita social media n'amaanyi g'abantu. Omwami ono tugenda mu maaso. Kambaddemu akantu kano gigi ba social media nti abantu nabagamba abantu bagula smartphone okusinga TV mu Uganda okuteeka abantu mano mu line. Wulira kanfundikira na kano tyoka tugende ku nsonga enkulu. Omukulu ono bwe yatudde mu kidaala bamutadde ekikwewuunyisa okusinziira ku bali bamusemberedde yafunye edda kye tuyita yabadde yambadde dda bulletproof ng'emuli munda naye nga era yeemagazza atunula eri ng'alinga ng'alina ekimogoba. Kitegeeza nti ensi emulaba na buli wamu waalaga. Kano ke kafundikira kwoyo mulyoke mutegere nti bwe mukikolo kyonna ensi etegeera. Omusajja
buli bwenkwe bulengera baba bigulira mu God have mercy upon us. Kaine ntambula bentunula katunula ng'olukwe. Kitegedde bulungi kati be basajja bano ogenda tunulira entunula gy'abadde atuno tune facial expression oli okotegere nti abasajja bano nabaga balina kalike bayita resilience balina ka resistance ate balina arrogance gye boogeza ulira tunula omuntu sajja oyo nako kankadde mu onondi gumu kati nga mutegedde olumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti waliwo abeeyita abaama wano abalowooza nti bakolera Obuganda kumbe babusuula yali akimanyi lwaki Ssaabasajja Kabaka nazzi kuno azze ayogera ebigambo ebikakanyavu ng'ategeeza Yoseeri ne banne ku ngeri gye bayisaamu okutwala amataka ga Buganda okuwamba abaana ba Buganda n'obulyankuzi obuli mu gavumenti naye ng'abasajja bano tebeenyeenya beesuulidde gwa naggamba era olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yategerawo nti baamuteekamu parallel state buli kikolwa kyabadde akola nga wasanya Kalo Charles Peter Mayiga tavaayo wadde okukyogerako wabula ng'ayogera akyusa bigambo ng'adifendinga mukama we Yoseeri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekyezi kyetuyita okuzanya omuzannyo ng'aguzanyira mukama we gamba ng'obubaka buno naye era sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19 ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Obaka bungi Ssaabasajja Kabaka bwazze awa naye ng'omwami ono akola vice versa bagagadde bengalye ng'embwa etunda omuzigo nga akubira pass oba ng'akyusa ebigambo ebyandibadde bivunaana gavumenti ku kutulugunya n'okutta abaana ba Buganda ne bannayuganda abamu ye ng'akola bibye. Mu katambi mwenda ke mwalabye ng'ali emmenga awo yayogedde bw'ati. Wabadde asisinkanye ab'ekisinde Patriotic League of Uganda PLU mu Bulange Mengo ababadde bagenza okugula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga awagidde ensonga ya minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamba Rugahala eyasabye olukalala lw'abawagizi ba NUP abali mu makomera alutwale ewa President Museveni basobole okuyimbulwa.
Katikkiro agamba nti mwetegefu okumukulemberamu ayogere n'abakulembeze ba NUP ku nsonga y'okuyimbula abasibe bano n'ategeeza nga kino bwe kigenda okwongera okufuula aba PLU ab'omuzinzi mu bantu. Atabeerangako mu kkomera y'atamanyi bizibu bya kkomera. Bw'oba tobeerangayo buuza eri ababyeyi. Kaakati omuntu bw'abeera mu kkomera emyaka esatu tebalana kumuwozesa. Abantu be, abaana be, maama we, sebo bw'onoosobozesa ensonga eyo n'eyitamu. Abanupu be baakwata emyaka esatu nga ne babata kijja kuweweeza eggwanga n'okukakanya emitima. Oyo nga ebigambo Ssaabasajja Kabaka byayogera ona akola bibye ate eri defending government nga tayogedde ku nsonga Ssaabasajja Kabaka zaakola ki zaayogera. Awo tuvuddewo era omwami ono mu kufutubbala kwe tubagamba nti yafutubbala Mmengo kino ekifaananyi nabagamba mwandibadde mu ngero kyetegereza n'okyanalayizinga nti ye kati ye Kabaka mu bujjuvu wa Buganda nga bwe mumulaba oyo kati ye Kabaka omujjuvu wa Buganda nga bw'ali awo kankibateerawo mukitegeere bulungi nnyo ye Kabaka wa Buganda. Ngenda kutegeeza mwenna basajja ba Kabaka abazaana abali mu Ssemazinga wa Bulaaya, Bungereza, Canada ne America. Emikolo gyonna egitegekebwa essaawa zino gyonna Ssaabasajja Kabaka talina gw'amanyiiko. Emikolo gya Charles Peter Mayiga ne Yoweri Museveni. Era omuntu yena gw'asindika bamulangire waki agenda kusindika muntu we nga ye. Ngenda kusaba omulangira Junju ntegeddeko nti bagenda kusindika mu mukolo ogumu ogenda okubeera mu ggwanga lya America. Ssebo ow'ekitiibwa nkusaba togeza n'ogenda ne weetaba mu mukolo gwonna ajja kubuulidde mu kitabo olukwe n'okuli Obuganda. Kubanga ojja kuba otandise okusaavinga kye tuyita gavumenti y'ekimpatiira eyagala okusaanyawo kitaawo. Naawe banaakulaba ng'okoze ebigambo bino obutambi bwe naabufuna nja buzanyira ensi era mbubuli information nga bweneeba simanyi kinaaleka kifaananyi kyo ng'ate tumaze okugamba naawe buli kimu okitegeera oli muntu mukulu. Omusajja atudde Mmengo yali mu lukwe olutta kitaawo era bakusindika ku mukolo gwonna okugenda mu America nti simanyi okiikidde Ssaabasajja Kabaka okuggyako nga yakutumye n'akuwa ebbaluwa mu butongole. N'abatakuwadde ebbaluwa nga Mayiga yagikuwadde manya omukolo gw'ogendako ogenze kusaavinga Museveni na Mayiga afutubbadde ku kitaawo ayagala omutta. Ow'ekitiibwa omulangira Junju obubaka buno bukuwadde. Nammwe mwenna abategeka emikolo mu America gyonna emikolo gya NRM gya Museveni ogezaako okulabisa eggwanga nti liri bulungi n'Obuganda ng'ate Obuganda buli mu matigga. Gwanayambala omutega nswera nawe anayambala busuuti n'ogenda mu mukolo ogwo weetaba mu kulinnyirira eddembe lya Buganda n'okusanya ekitiibwa kya Buganda kubanga Buganda kyalina mulimu gwonna gwekola wadde omukolo gwonna byonna bintu bya Mayiga na Museveni. Mukitegedde bulungi nnyo. So ow'ekitiibwa omulangira Junju nkutegeeza obubaka buno sikulagidde obula nkusabusabye n'ekitiibwa n'obuwombeefu nti ssebo nkusaba omukolo gwonna gwe bagenda okusindikako mu ggwanga erya America ojja kuba ogenze ku lwa Museveni na Mayiga abali mu kukola okusaanyawo kitaawo. Okujjawo nga kitaawo yakuwadde ebbaluwa ng'omusinkanye naye batakuwadde ebbaluwa gendayo ku lulwo era vidiyo bwe zinajja nga bazituwadde ffe tujja kujja ntukole gwe tukola kubanga ojja kuba osusse layini kitaawo mwakulina okuteeka okukulambulira obulungi. Awo nvuddewo. Yoseeri nkutandiseeko ngende ku information endala. Yoseeri mukyala wa Janet muganda osali musalakanda naho James Birungi abasseemu alina ebitongole bya poliisi byonna kamba obubaka buno bubakke mu bbi. Ebiseera ebisinga bwe mba mukola ebintu mwefumiitiriza mu butamufumiitiriza mulowooza nti musobola okusaanya okubayita omuganda kizibu. Nabagamba Obuganda mwoyo si bantu ate era tosobola kulwana ddunda namugereka Katonda gwe tutamanyi kkala era gwe tutamanyi waasula. Olusiddiiki olukwesesera omukola okusaanya buli muganda yenna mukola nsobi Buganda nnyanja nti enkuba ne bwerito nnyo okumala omwaka mulamba amazzi g'ennyanja tegalikyuka ndabika yaago era gajja sigala nga gali mu kkala eyo etayina ani agimanyi nti efaanana bw'eti. Abaganda bemusibaga okuba empiso nga mubalumba mu masomero ku maka gaabwe abamu bemutta bemwawamba ne musuubira okutta eyo mukola nsobi temuna mugenda kumalawo.
buli lwonyigiriza ennyo kireeta omusaayi munyigiriza Abaganda bangi bagenzi bawaŋŋanguse naye gye bawaŋŋangukidde bayize ebintu bingi bayize okufuna ensimbi okukola emirimu okwebeereramu ekyo bakimanyi bulungi nnyo buli Muganda gw'onyigiriza n'omujja ku ttaka omuyamba kukulaakulanya ttaka eryo obudde bugenda kujja ng'ate era yalina okubeera kubanga amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nti Dawudi ddeebuddongo obudde butuuse nkiddamu amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde Dawudi ddeebuddongo obudde butuuse amazzi gajja kudda we galina okuyita ne Dawudi kennyini obudde bunaabutuusa obw'okuddeebudda ajja kuddeebuddo ku buddo bwennyini bw'alina okubeera kati munaga temugenda kusanya Obuganda temugenda kutegeera okujjako abawa amagezi ne mwefuula temutegeera kuba kansooke mba nnyonnyole nga sinazannya bubaka buno obasajja bammwe bennyini Banyarwanda bannammwe essaawa zino olabye abantu abadde mu misinde gy'amayiga njera kuga nti ebitundu 80 ku buli 100 babadde Baganda balina abaana balina abazzukuvu balina abali embuto ate abaana bali mu masomero nkumuliitu ate Obuganda sife Baganda ffeka omwana yenna azaaliddwa mu Buganda nayiga olulimi Oluganda empisa n'obulombolombo aba afuuse Muganda kati gwe simanyi Muganda kigwogenda kusaanyaawo nga ggobolooza nti osobola omusaanyaawo kijja kukubeerera kizibu ebitundu kati 20 ku buli 100 Baganda bonna bafulumye ebitundu 8 bisigadde gw'osubidde nti ebitundu 8 ogenda bitta wetwogerera essaazi n'eri abali mu kkolero abali mu kutonda Abaganda eri abali mu kkolero abali mu kutonda Abasoga eri abali mu kkolero abali mu kutonda Abanyoro eri abali mu kkolero abali mu kutonda Abanyankole oligino ogenda batta bamalewo tosobola kubatta ekyo tuyita cow mentality tosobola kutta Muganda mumalawo kizibu kwekuddira kukoza ajja kunywa ekikopo ky'omusaayi ekiwe mu nnyanja mbweno getegenda kunoga mulekerawo okumanyira n'akamanyiiro Omuganda gojja kuttaka ettaka lyagenda ddiddako essaawa zino wejogera ku vidiyo eyo eri abali mu kkolero nga bali mu kuweesa Baganda eri Abanyankole oligino bali mu kuweesa eri Abatola bali mu kuweesa mmaina baga video za siziwa muntungu ni amanyi Oluganda n'ategeera ebigabo binge ajja bitegeera gwe ne bono okola enkwezo na tujja kutusaanyaawo tujja kubeerawo ne bono gati yera kusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka ojja kuba weekulidde akabazzi kugulu kubanga ng'oyagala okutegeera Omuganda omutuufu nkiddamu ng'oyagala okutegeera Omuganda omutuufu nti asindika emmotoka n'eva mu butubiro we beetubiriddemu gijjeeko omupiira ojja kutegeera nti Abaganda basindika emmotoka n'etambula ku mipiira egi 3 Obote yabajjako omupiira asibirawa kati goli mbigere by'Obote kwennyina oyagala gijja tujja gisindika mpaka lwenefuna omupiira ogwokuna buno baka Abanyarwanda banno buwulire ate n'ettima alireke eri okutandika kutukubaganya n'abantu ab'e Buganda kubeera nefutwa ku Baganda be bamubeesaawo olutalo lwa Luwero yalulwanira wano ffe tujja kubeera bulungi nga Baganda basanyuse naye bwe banaabeera mu mbeera gye balimu nga kati ali mu kitanda n'ab'engulu eyo kubanga kati baawe bwa minisita bano abaali nga abateekako omutwe ne bagukuba bakyambadde Janet Mukwaya ne bateekako omugongo ne bagukuba Saidi Obuuma agambye ngu bakadde ffe tumubuuza bakadde kusinga mukyala we naye Abaganda wano si be bangwe nnyo bagume nga mugoyo ogulya ne gukusiiwuula emimwa bw'aba alowooza nti nneeyo kabalese ebweru banaagenda mu maaso bakaabe nti sebo tuli bubi tufe bagenda kusigala nga bamulaba ajja kudduka nga yeegoba yekka bw'alirindiggula bw'ati Abaganda batandika olugendo lwabwe olupya naye ng'ekiba ekizibu wano we yalwanira olutalo luno olumulaze ensi nti Museveni waali yalujja wano eri Abaganda abantu balamu basobola okukwatagana nabo tetugenda gendayo kati tuvudde mu kabokisi k'amawulire tugenze mu kitabo tutandise tutya ekitabo ennaku z'omwezi ziri
musanvu omwezi ogwokuna omwaka 2024 olunaku lwa Sunday program ey'omulimu Bulange Mmengo. Pozi nga sinnava mu kitabo kino oba mu kabokisi kano nga sinnagenda mu kitabo, eno yembeera ennyanja Ssaabasajja Kabaka mweri naye njagala gyetegereze. Teacher, kwe kana akayanja ka Kabaka koolaba omayiga watutuusiza ndowooza olaba ke kakayanja akaali akayonja akaali akalamu komunange musajja wano watutuusiza awo wetutuuse awo ndowooza olaba ndi mukuyopera mayiga wano watutuusiza ennyanja ya Kabaka. Ndowooza mweroleddeko n'agammwe. Kati nsaba okulumba kutukwa Ssaabasajja Kabaka era mumutegeeze. Kitaffe, wetwogerera essaawa zino nga nzija mpalabana n'ebigambo bino, nsaba okuluma kutokutegeeza nti n'ejjaluliro ekkulu eri abalangira n'abambejja gye baalulirwa ekajjaga, Ssaabasajja njala okutegeeza okulopera nti ettaka lino litandise okubibwako ebibaati ngera ekitundu ekimu kiyinza okuba kyatundiddwa, naye nga musajja mukulu wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga yeesudde gwa Naggamba ng'ate ejjaluliro lino bwe baalulira abalangira n'abambejja singa livaawo kiba kitegeeza omulangira addako yenna ajja kuba talina waayalulirwa, amaanyi gajja kuba gasenguse. Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti ewaalulirwa abalangira n'abambejja ekajjaga era nga kinyana mpindi ng'ovudde ku nnyanja eno nga bw'ogira bwefaanana, ettaka lino nalyo wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga nalyo yalikubye ebbeeyi. Aho tuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nkutegeeze nti oyina basajja bo ab'enkizo b'okyasobola okuwuliziganya nabo, naye musajja mukulu eyatunda Ddamula era afutubbadde ku Buganda Mmengo wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga Ssaanoga Mulengejja ne mikwano gye nfanfe nga bwe bagamba nti mbulya gw'oyita naye nkubulira empisa ze abantu ensi etandise okubalaba. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okukubuulirako munnange nti basajja bo banyinga bankizo ate nammwe bajjajjaffe abataka abakulu abebika nsaba bategeeza nti bw'oba okimanyi nti okyalina omwoyo gwa Buganda ogutafa era ng'oyagala Buganda ng'era oli mu mbeera si nnungi ne wasaanya, nkusaba otandika okunywa ekyo by'okwerinda byo. Emyezi ng'ebiri mabega nava ne mbategeeza nti Wasaanya yawaayo olukalala eri mu Sseemwayi ne Wamukama Museveni abantu bonna bamulemesezza okuvuunika Buganda, empapula zino n'amannya gaatuukayo. Kati njala kuluma kutukosa Ssaabasajja mutegeera nti waliwo abataka 13 bweddu Mayiga bamaze okuba bakamaabe nti bano bamufuukidde ekyonga era asaba bulungi nnyo Yoseeri n'ekitongole kye Sseemwayi kitandike okujjawo omu ku omu mpaka lwanaasigaza enkwezengeze ezigenda omuwulirizaamu. Kale bajjajjaffe abakulu abebika mwenna ng'omanyi nti okyalimu empeka emera esobola okuzza omuwemba ne gufuuka mungi nnyo, nkutegeeza weegendereza endyayo ensulayo n'entambulayo kubanga Wasaanya amalidde okusaanyawo abakulu b'ebika 13 bweddu era mbasaba butaddamu kwetaba ku mikolo gonna Mayiga gwa baakuyiseemu kebere meeting kekibe ki togeza n'ogendayo. Era ne bwakugamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye akuyise okujjako nga Ssaabasajja kennyini mukamaawo oba bwe mwenkanya yakuyise ne baba si yakuyise, munnange teweetantala kugenda mu nkiiko. Bino bajja bibakola nga basinziira ku buki bwe banaaba basobodde okukola enteekateeka zaabwe ez'obasaanyaawo. Kale gwe jjajjaffe yenna omukulu w'ekika ng'omanyi tokolagana Mayiga era gw'omu kubavumirira Mayiga n'ebikolwa bye weegendereza endyayo muli 13 bawaayo dda amannya gammwe era nga bagenda tandika obbalondoola batte omu ku omu nga bwe baakola jjajjaffe oli ow'endiga lw'omwa. Kati ye mission egenda ogenda ga maaso era nsabadde okutegeeza Ssaabasajja Kabaka bw'abanga asobola okuba nga ategeeza abataka be bano abategeeze babeere beegendereza nnyo kuba njagadde batekano ku lubeeretu nabo beebereremu olw'ensonga nti embeera weetuuse si nungi nnyo olw'ensonga nti bo batandise okukola enteekateeka esaanyaawo abataka bano. Tugenze mu maaso.
waliwo abantu bangi mulina ebibuuzo ku butya obuvo n'obuddo ebyobufuzi gye mbirabamu n'okusirika kwa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga ezimu nga temujja zitegeera. Kasooke mbategeeze. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atamwejeganga maaso na kumanya buvo bwe na buddo na mbeera ze ez'obuntu. Bw'oba osobodde okulaba leero Omulangira Richard Ssemakokiro embeera gye bamuyisizzaamu mu Mulubiri Emmengo n'abali b'ebifaananyi ebimu byabaddemu kitwale nkati ebikola byolaba ku mwana oyo bye bya kitaawe yennyini asobola okutuna ewati n'akweka amaaso n'oyogera byeyogedde n'abiwuliriza n'asirika kyaba yagadde akikutegeeza n'akikutegeeza kubanga aba akyagadde okikutegeeza ye muntu atunulira ebintu n'abiraba gwa mulabe nolowooza ntabiraba naye si ye muntu ali awo ekisooka ow'okugwako obugwi mu bamireko si ye muntu agenda okulaga kkala ye entuufu nti yeeno mu bufunza akubisa bikolwa ne mu kubisa ebikolwa n'okulaba obuliro Abaganda basinga tebakyategeera bintu bino kati basinga obungi okusirika kwa Ssaabasajja ku nsonga ezimu temwakutegeera abantu badde beebuuza ekibuuzo kino Ssaabasajja Kabaka yajja atya okuwagira Yoseeri mu lutalo n'aleka muzzukulu wa Buganda ow'Embogo omugenzi kati Kayiira Lutaakome kandi bavire ku ntono ntubategeeze osanga otunawunzikira vidiyo eno buli omu ojja kubanga otegedde ensonga lwaki ekisookera ddala njala sooka obbalambulira ensonga zino muzitegere bulungi nnyo muno mu nsi mwe tutambulira nga buli omu abala essaawa ye budde ki bwagenda okumala ku nsi tulina abantu bangi nnyo tekiwoomera matama abiri ekyo olugero mulumanyi ne mu luzungu mu Lungereza mu lufuutifuuti mulumanyi tekiwoomera matama abiri eri abantu abali baagala Obwakabaka buddewo eri abantu abali tebaagala Bwakabaka kuddawo muntegeera bulungi nnyo eri abagamba lwakiri nti okulemererwa boonoona bibantu bebika bisatu okitegedde bulungi nnyo njala sooka bategeeza nti ebiwayi bingi nnyo byali mu nsiko Ssaabasajja Kabaka yalina ebizibu bye ngaali Bungereza mu buwayi byali mu nsiko ne Yoseeri mwe yayingirira Yoseeri yamanya obunafu bwe era Yoseeri yakola ebintu bingi nnyo okusikiriza Abaganda bangi nnyo okumwegattako Yoseeri yakozesa abo abeeyita Abaganda okumuyambako okuleeta Abaganda nga Bajjabberi Bidandisali musajja Omunyarwanda gumuyita Talabebe Kkulu Moses Kigongo musajja Omunyarwanda atonye Mooli n'abalala bangi nnyo abalowoozesa Abaganda abamu nti bano abasajja Baganda kumbe tebaategeera nti baali Banyarwanda. Mujjukire Ssaabasajja Kabaka mu kubeera Bungereza ng'ali mu bizibu bya kitaawe okumala okuttibwa gavumenti yayitako. Abaganda abamu bannakabala oba ab'enkizo baali tebalina mugguukiriro ku Ssaabasajja Kabaka ng'ali Bungereza. Abamu ku abo balina omugguukiriro amannya mugawulira omwali Bawasabiriggwa mwali ba John Katende n'abalala. Kati abantu abamu bategeera jjukira Ssaabasajja Kabaka abantu abaali mu nsiko abasinga obungi bagendayo ku lwabwe ng'abantu kulwanirira eggwanga lyabwe. Mu kino wandibaawo abantu abataasobola kutuusa bubaka bwa Kayiira ne muganda we Kamayankwanga ku kusaba kwabwe nga baagala Ssaabasajja Kabaka abeegatte. Nkiddamu omugenzi Kayiira ne Kamayankwanga n'Abaganda abala bandibanga mu biseera bayingirira ensiko okulwanyisa Kawenkene tebaalina mugguukiriro oba kye tuyita access ku Ssaabasajja Kabaka. Naye Yoseeri ng'akozesa Abaganda Abanyarwanda abeefuula Abaganda n'abasikiriza bakozese Baganda bannaabwe kyabanguyira mangu nnyo okufuna omugguukiriro okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Oba munfuna bulungi nnyo
Omuntu omunafu evideo eno jajiddamu ne njagala katuwana ayina GB 5 okudda waggulu. Wompulira bulungi nnyo. Bano Museveni ng'akozesa obukodyo bwe obw'okubuzaabuza n'obw'okulimba n'okusuubiza by'ataatuukirize. Yasavuwaza ebigambo bye n'abuzaabuza n'alimba abasajja abamu ne bamukkiririzaamu. Ekitaali ku muganda jjajja oba kojja waffe oba mukoddomi waffe Kayiira. Teyalina muggukiriza omutereevu kusaba Ssaabasajja Kabaka era teyafunako wadde okusaba kw'abasajja nti beetaaga obuyambi bw'obbeegattako. Teyakufuna. Okujjako nga lwakulina mbuwandiike oba agamba nti Kayiira n'omugenzi Lutankome Kayiira baawandikira Ssaabasajja Kabaka nga bamusaba baamutuukirira ajje kubanga sobola kuwakana abantu bangi abaali mu ntalo ezo. Mujjukira olugero lugamba nti omusajja omu yagenda okusaba eryato n'atuuka n'atandika okunyumya ne nannyini lyato. Aba akyanyumya ne wajjawo omulala n'ajja n'asaba butereevu eryato ne balimuwa era n'alitwala. Ono agenda okufundikira okunyumya emboozi nti ate munnange eryato lyebere nadde nkimye ng'obudde bugenze. Oba mukitegedde? Ndoza mufunye bulungi awo. Abasinga obungi ekibuuzo kino mubadde mukyebuuza nnyo ti Ssaabasajja Kabaka n'aleka Abaganda banne ate n'awagira Museveni mbabuulidde ebintu ebyaliwo awantu awo. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Museveni essaawa zino nga bw'asika obunyeebwa n'abuwa abantu awamu ne basavuwalinga era akyakikolera ddala mu ntandikwa yakikola. So nga ate Muganda ffe Kayiira n'enkwanga tebaalina bisuubizo balina kuwa bantu abo kubanga bo baali balwanirira ggwanga tebalina kigendera ky'amaanyi kyakutwala nsi gitwala. So njagala otegere nti bwe baba bawandiika amabaluwa nga basaba tegaatuuka naye Museveni yakozesa Abaganda baali beeyita Abaganda Banyarwanda okutuusa obubaka bwe era Ssaabasajja Kabaka n'akola kinajja. Ssaabasajja Kabaka wajja baatuula nkiddamu Museveni mu kutega obutego bwe yafukamira n'asaba n'ayogera buli kimu ekisaana okwogera basajja bannange munjulire. Nga bw'onoobeera omusajja nga weegombadde ekijuujulu ng'olina okukozesa buli kigambo kyonna ekisikiriza sina sindi n'akasente n'okajja ayinza n'otunda ekibanja kya jjajjaawo osikirize ekijuujulu ekyo. Museveni yakozesa buli kigambo na buli kisuubizo kyonna n'atuuka n'obbagamba nti nze nja baddiza obuyinza bwammwe nga bwe bwali obwa Kabaka. Anetiwaka mugireko bagikwata mumayiba tebaagala kubawa information. Bantu baagala information mugikole kimugifune. Tebaagala mufune information. Omusajja ono mu bufunze banne abaali mu nsiko yabasinga ensomeka n'obwangu okufuna omuggukire ku Ssaabasajja Kabaka n'ebigambo bye yasuubiza n'abisuubiza. Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti yalabako Abaganda ab'enkizo bye yali alabyeko mu gavumenti ya kitaawe ne bannabyabufuzi kyamwanguyira okukkiriza okujja okwegatta kwani ku Museveni okutegeeza Abaganda balwane. Wabula mu kulwana kuno Museveni ng'akimanyi byonna byayogedde byampuna era byalima kwekansaamu. Ekyo nammwe abasajja abali wano mukimanyi bulungi nti okwanisa omukazi ebigambo 1.5 nenge ebituufu ebiri mbiringa 15 era nga tosobola kutuukiriza bigambo byonna omutwe by'okwanisiza omusajja. Wakana n'ekino ekikugambye abasajja ffenna okwanisa omukazi ebigambo 1,000 naye ng'ogenda tuukiriza 15 ebisigadde byonna akana namwe 5 biba bire togenda bituukiriza. Ne Museveni bw'atyo yakola.
nga Ssaabasajja Kabaka abiteekamu engatto ng'ajja ng'ayita mu bantu be nga bategeeza ng'emmundu etokota. Ne Baganda banne bwe balanga Ssaabasajja Kabaka akoze eki azze ne basooka bafutiza Museveni oluvannyuma ne beegatta lumu bajja ku gavumenti. Museveni agenda nga yeekyusiriza buli omu. Era olutalo lwaggwa mu meeting ezatandikawo n'atandika okukola ebintu by'okwefuula mpola nakati. Ku bintu bye yasuubiza teyakolako yadde n'ekimu. Okuzzaawo Kabaka nga bwe yabugamba yabuzzaawo naye nga tebulina maanyi okusinziira katambi kano ke nabazannyira luli n'ebigendererwa bye ebyali bikusike buli muntu by'ataategeera. Kano. And this is what we have told these traditional leaders. In the CA, they brought all those. Federo, I don't know what. We said no. Yes, you can come back as traditional leaders, but no powers of administration, no powers of legislation, no powers of taxation. This is what NRM told those people. Nkulayira muga Katonda mu ggulu nga n'obukuba butonyerera mu kitooke kya gonja. Ebigambo bino singa Museveni yabigamba Kabaka nga tannava Bungereza. Kabaka yatasobola kulinnya mu Buganda. Ebigambo bino singa Museveni yabigamba nga abyogera nga bw'abyogera after amaze okuwangula. Tewali Muganda yayinza mwegattako kabere Kabaka atasobola kumwegattako. Ndowooza muntegeera bulungi nnyo. Amaze okutuuka awangudde abazza mu constitution abajjako obuyinza na buli kimu akyeddiza. Naye nga wali yali amaze okuba amavi. Tabannange nze nsinga ndi musajja mulungi nnyo. Ne bono yagala kibumba kya nte nsobola okugita ne nkuwamu ekibumba kyokka gwe mukazi asinga ku nsi. Era buli kimu kirina malayika akusinga maaso, malayika akusinga ttendo ne mufaanagana. Olumala mufu. Kambaddiremu na kano. Nakano mukawulire. When I met Mutebi in London, 1981, and I was telling him that he was telling me about their issues, I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if your kingdoms can help that, then we shall support them. If they oppose it, we shall fight them. Fight them. Nebya abaga nti yasinkana Kabaka mu kinana mugumu e Bungereza akulimba. Bino ku Kabaka gwe mmanyi singa bimugambirawo dde wano. Museveni kuno kwoli. Mukazi we Jenete kwali, Sale kwali, Bidandi Sale kwali, Moses Kikuku kwali. Bino ebigambo singa Museveni yabigamba Kabaka dde wano lwamusinkanye ne babiri eggwa. Kabaka yatasobola kujjayo. Kabaka yatasobola kujjayo. Ndoza mutegedde lwaki ensonga eri bweti. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga lwaki eri bwetyo. Yabaddeyo bangi nti ate lwaki Kabaka yawagira Baganda banne mutegedde buli kimu nkikunnyonnyodde bulungi okuggyako nga weetaaga kuba bukubi ngala binjasi nteekemu obwongo obulala oliko otegeere ekikunnyonnyodde. Naye eriyo n'abantu abajja okuwa sayidi eyabo ku lugero lw'enkugambye nga nayo eyinza okuba nga ntuufu naye nze nkuwadde eyange ate nakugamba ebigambo bye njogera mbivunaanyizibwako nga nze. Gwe sivunaanyizibwa ku nfuna gy'ogenda bifunamu oli waddembo bitwala nga birekawo we mbikugambidde. Naye era n'omuntu omulala ajja kugamba olugero nga lwefaanaanyiriza oba lwawukana n'olwange naye nga lukalwaka kintu kyekimu. Kati goli waddembo tuula olondemu kino bakiŋŋambe kiri bakiŋŋambe kino kyali bwe kitino lwakyali bwe kiti. Gw'osengejja ofuna amakulu akagenda maaso okusinziira ku information. Kye bayita information. Mpulidde bulungi nnyo tukyagenda maaso. Kati
Ekizibu kyetu kyayina kyekizibu ky'amagulu meeru Omungereza. Omungereza naye kyatufuukidde ekizibu olw'ensonga nti yakyali mubaga wa Museveni n'abantu bakozesa. Omungereza yakwatibwa ensaalwa effutwa okusiŋŋaana Obuganda bwaffe nga bwali bulina obukulembeze butalina wuwe era nga bukulaakulanye n'okusinga ewuwe. Kye yakola nga bw'omanyi nti bo si boonoonyi balwadde, yayagala nnyo okulwanyisa Obuganda nakati akyabulwanyisa. Era nabanyumiza olugero lw'abajulizi olwatuuka okussa erinnya ekyamu ku Ssekabaka Mwanga nti yali muvuzi wa mpanka, oyo yali propaganda na blackmail. Neera tekivangawo era eri abakivuga boolaba bawumba tuutu ng'akyavuga ekintu ekyo naye nga takimanyi nti muzungu yakikola. Be Baganda be tubagamba beeyita Baganda ab'enjokyo nga tasobola kusoma bintu bya muzungu n'abitegeera. Naye tumuga nti kino kiriwo ekiti zukko kitegere kubanga ffe tusomye ebintu bino babitugambye tubisome tubitegere bajjajjaffe babitugamba nga tasobola kuzuula maaso. Essaawa zino ekibonyaabonya Obuganda Mungereza ng'akozesa Museveni. Kati Museveni naye alina ekigendero bibye ng'Omunyarwanda eyajja okwota omuliro agulemeddewo ekyoto akifuseemu. Oza mutegedde bulungi nnyo akantu ako. Yensonga lwaki balwanyisizza Kyagulanyi okusinga munnabyabufuzi yenna yali abaddeko mu Uganda, kubanga bakimanyi guno gwe musaayi pure ogw'Abaganda oligino abatanyigibwa mu ttooke asobola okugaa nti ekikyamo kyekyo. Ndoza mutegedde lwaki balwanyisa Omuganda oligino. Museveni akimanyi asobola okudiringa ne Mayiga ku Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa ne Sseggona Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa ne Mpuga Munyarwanda munne. Museveni akimanyi asobola okudiringa n'enkwezenge ezitaagala Buganda ng'ate Baganda muli ba John Katende, ba Sarah Kagere, ba Nabaloga, ba David Wasajja n'abalala nga bo Wakabaka bawunyira ziizi n'akolaga nabo okusaanyawo Buganda. Awo mbadde sinnaba bannyonnyola. Mbanyonyodde ne kugamba nti eriyo abantu nga bo tebaagala Bwakabaka ng'ate Baganda abo gye bali. Naddala Abaganda abo abaali basomeseddwa Omungereza. Mu biseera ebyo abafuukira Buganda ekizibu n'abo abaali tebabwagalirako ddala. Kubanga Nazzikuno Kabaka yenna wa Buganda ne bwe yasiimanga busiimi n'akyalako mu lujjaalu n'aga nti mukazi wo Ssaabasajja Kabaka asiimye amutwale, lyabanga kkula na kitiibwa, kubanga mu madde okuzza omuzigo kwabanga kuzza nsimbi nkalu nattaka mu kusiima nti omukazi wa mututte, era tekyabanga kivve kibayita obulombolombo n'ennono. Bano abaasoma ku ssente z'Omuzungu batandika okubeera n'embeera z'Abazungu nti Kabaka tasobola kusiima n'atwala mukazi wange, nja muwawaalira mu kkooti. Awo waava okulya kukomba essowaani Ssekabaka Frederick Wangula Muteesa, basajja be bennyini abeeyita Abaganda bamuwaabira nga yali asiimye omu ku bo ng'asiimye ayagaleko mukazi we n'omutwala mu kkooti. Mungereza olw'okuba nti yali anoonya kozi n'akola kyeyakola nakati weewali okulya n'okukomesa. Onteeza mukitegedde bulungi nnyo. Kati bw'osanga akabinja k'abeeyita Abaganda abo tebaagala Bwakabaka, bw'osanga Abaganda nga te bo bennyini tebaagala Bwakabaka, abo nabo we bali. Byebiti by'abantu aba benkugambye. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati Omuganda yennyini nga Museveni amutegedde nti ono talyankozibwa, si wa kusika kutu, kyayogera bakiyimirirako, agenda kulwanyisa akuuka ejjembe kyebali mu kukola Robert Kyagulanyi Ssentamu, kyebali buli mukola mu mwana natagulika ku social media.
era ndoza mulebongi nnyo baguze ku social media okukyusa ennimi nkiddamu baguze bangi okukyusa ennimi ku social media faamanye ekigendererwa nga twayonka twazukusibwa twava mu ntumbe zaawo bagazi Obuganda bulwanirira bwe tuli mpaka lasti okulwanira Obuganda mpaka ku muntu asembayo tugenda kwogera ebigambo yenna yeeyita ow'ekitiibwa ng'ate mufiri suuti mufere kanzu tetugenda kukkiriziganya nabo ensobi ze tuli batukoleddemu tuligenda ku nsibuko zaffe ez'ebika ne twotondera bajjajjaffe abakulu b'ebika era balituleeta mu lubiri tulivunaanibwa ne tufukamira ne tukubibwa era tulyetondera Obuganda naye nga mu lutalo asigala talaama tozana mutegedde bulungi nnyo ekyabasajja bano abasatu Seggona Lubega Nambooze Mayiga mu 28 nkibagambye kibanyonyodde bulungi te 28 Mayiga teyasibwa nga bwe mulowooza yali wa musajja yali wa mukama wa Katende bifaananyi bibalaze mu bitegedde bulungi nnyo Nambooze amala abavaako n'alokoka kati akola bintu bye ebirwanirira eggwanga bana basigadde bo ne batandika okukola emirimu egyo tugenze maaso Ssaabasajja Kabaka era nsaba okukuluma kutu kutegeeze taata nti ebitongole ebyempuliziganya naddala bisaasanya amawulire eri abantu byonna Yose yabyeddiza wadde babiraba nti biri mu Bulange Mmengo ngenda kutegeeza eyeeyita BBS Telefina ne CBS FM etudde mu Bulange Mmengo eno yavadda mu mikono egiwereza abantu wakati ng'ewereza mu 7 direct nga n'abagirimbo n'abasinga obungi bakozi ba kitongole kikettira munda ekya International Security Organization olw'okuba nti abazaana bo n'abasajja bo batandise okujja enta mu kusuubulangana ne radio ne TV eyo munnanga abasajja bano batula mu kafuuli bategeeza mukama waabwe Yose tebahabulwa nti emirimu gye bakola gitandise okwolona bizinesi n'okufuna ensimbi ne bamusaba bo bakozesa omukisa oguliwo okufuna ensimbi batandika okuba nti bo bafuna obulango bwa gavumenti ne babukyamu babukozesa okubolanga bafune ensimbi gatta muno okuli okulanga okutunda amataka okulanga okugema abantu programu za gavumenti n'ezo zonna eziri mu kusaanyawo Obuganda era kyovula nti leri ekyasinza okulanga okutunda ettaka ye CBS okugema abantu n'ogoba abantu kumala ku mataka nga teboogerako n'okukyaza abo bennyini abatali Baganda ate okuvvuula Abaganda ku leediyo y'obujjajja ate okugaana abaana Abaganda okujja Ngereza zino twogerera Omuganda yenna anajja ku leediyo eyo bamala mweke bejja yaani byayogere tebigenda kuswaza mu 7 ekyo bakole ssaawa zino wetwogerera essaawa zino nti omuntu yenna ajja ku CBS nga azze kwogera nsonga nga tezikwatagana za mu 7 zayagala oba BBS munnange tolina woyita olw'ensonga nti byonna bimala kuyita mu mukyala Omunyarwanda akola mu State House baba bayita abireke ono gubaweereza information yani agenda okujja namukolako background okujja okwogera yenna gwe batayisizza mukama oli ako tasobola kubanga ajja ku radio eyo era Ssaabasajja Kabaka nkuloopera nti abakozi bo abakunyumiranga n'okuweereza ebintu birimu amakulu bonna babinyikadda mu nsuwa abasinga bagobebwa abasinga bagenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'amagulu meeru ne beetegula ekibabu olw'ensonga nti omuddo bagulabanga naye ng'okugutema ogufuna ogulya kyabeeranga kizibu olw'ensonga nti abasajja bafutubadde Mmengo tebakkiriza muntu n'omu kwogera ku nsonga zaawukana na za gavumenti efutubadde ku Bwakabaka bwa Buganda tugenze mu maaso mu Buganda obwaffe obwedda bwe tugezaako basomesa n'obajjukiza ngira tutegeeza mwenna Abaganda nti musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka n'okusabira eggwanga Uganda enteekateeka z'amayiga leero nzibalega nti buli kimu kiri bulungi nnyo mukyetegereza naye ekisinga okuswaza kwe kuba nti ebintu bingi byogeddwa
nenga okusibaga enteeka zonna ezokulanda Buganda bwenunula zikyagenda maaso nga zikolebwa akabinja k'abasajja Abanyarwanda abatudde Mmengo abalowoozesa Baganda nti Baganda nga tesi Baganda. Wetwogerera essaawa zino embuga ez'amagombola ez'amasaza n'amataka ga Buganda gonna ag'enkizo gatundiddwa. Ngera wetwogerera essaawa zino amataka ga Buganda gasinga obungi gali mu kutundibwa mu biwagu nga n'abasajja n'abakazi bonna Abaganda bagobwa ku mataka emisana n'ekiro. Mmere yaabwe neesaayibwa nga tekuli anyega olw'ensonga nti bano baateekawo ka gavumenti kali ke nabagambye tontabaalanga nange siri kutabaala. Buli Muganda yenna ow'enkizo avaayo okwogera bakulondoola mpaka bakutta. Ndi wano tegeeza Abaganda mwenna abakyalimu empeka emera mwegendereze nnyo okulya n'okunywa gye munywera ng'oli Muganda naddala abo abakyalimu empeka emera. Waliwo olukwesese olugenderere nga luno lwakujjawo bannaddiini mwenna wadde mba musirisi naye nga waliwo abamanyiiko nti mmwe temukolagana na Mayiga temukolagana na Museveni. Waliwo olukwesese olw'okusaanyaawo Abaganda mwenna abali mu bizinesi nga mukimanyi nti temukolagana na Mayiga temukolagana na Museveni ng'ate muli Baganda nakabala. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo basajja bannabyanjigiriza Abaganda nga temukolagana na Mayiga era nga temukolagana na Museveni. Onewelwe. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo bannabitone oba oli muwandiisi oli mutontome oli muyimbi oli muzinyi oli mukikasitoma oli munnabitone ng'okimanyi tokolagana na Museveni. Waliwo olukwe olw'okusaanyaawo nga bayita mwezi ze muyita Federation simanya association bagenda kubatta omu ku omu. Ekyo nakyo mukitegeere. Waliwo olukwe olw'okujja basajja ba Kabaka bannabyabufuzi abatakolagana ddala Mayiga ne Museveni namwe bagenda bajjawo. Nabuno obubaka bugenda eri bannamagye mwenna abali mu magye nga muweereza ng'okimanyi tokolagana Museveni naye ng'ate oli mu magye ago bagenda kubatta. Wiiki eno kulokusana baga nti abasirikale 165 Muhoozi agenda atandika okutta omukuomu yakattako abasirikale 2 mwabadde amyuka ekitongole ekirwanira mu bbanga ekya Air Force n'omugo batidde ebombo ku balaksi gye baga nti mob. Njala bategeeza nti n'omusajja oyo eyattiddwa omusajja eyattiddwa ku Air Force Entebbe Muhoozi kennyini yakutte obuyinza obumujjawo. Ensonga eyamugisizzaawo nayo kanji bagambe. Omuvubuka ono mwetegefu nnyo okukola kyonna ekisoboka okukola ng'afuna obuyinza. Omwami ono yabadde amyuka omuduumizi aduumira amagye agabomba ennyonyi mu bbanga kyetuta Air Force. Yatulako common meeting nga ne bateekawo enteekateeka ey'okuwamba gavumenti naye nga bagenda kukozesa ennyonyi. Mu nteekateeka eno ey'okuwamba gavumenti muno bennyini bakubiremu ennyonyi emu beefuule nti abadde bagenda okuwamba gavumenti oba abadde bawakanya be bakubye ennyonyi eyo n'abantu abalina okufiiramu baali bayitirivu. Omugenzi ono n'agamba kikafuuwe sisobola kukkiriziganya n'abinkola byabwe kuba nze ndi professional amagye emyaka 7. Butyo mutabani wa Kayisaali Yoseriti Bahabulwa n'akola ogugwe ngera bw'atera okukola n'amusaanyaawo n'abala bw'agenda obbasaanyaawo mwenna mpola mpola bwemuterwaneko. Ekyo nakyo njagadde mukitegere bulungi nnyo nga nabwe gye simufungize mutegedde bulungi nnyo. Ku nsonga eyo emu abalangira n'abambejja nga gw'okimanyi mu mutima gwo Mayiga mukyamu n'ensowola embikamu eziri na buli kimu okimanyi naawe weegendereze nnyo. Abasajja b'amasaza nammwe mubeere nga mukimanyi nti enteekateeka weeri. Naye ng'obukulu bw'ensonga yonna eri nti baagala kusooka kuggyawo entamu ennene y'abasajja Ssaabasajja Kabaka bo bayiseewo ekyabwe. Y'ensonga lwaki bukyanga lubanga lwa bbeedi wasanyakawo Charles Peter Mayiga yavudde n'aga nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye ogenda okulaba abasawo be
nga mukosefumu ekitabangawo. Ne kugamba jukira nti omwami ono yagamba Ssaabasajja Kabaka yalwala alaje. Mwenna mwaliwo si bigambo byange. Mwenna mwaliwo nga Ssaabasajja Kabaka mulwadde wa alaje kiri kuliko de kiri naye kiki ekyamutanudde okuvaayo okugamba nti Ssaabasajja Kabaka ki nti mulwadde naye nga ate nze namusookayo okwogera ensonga ezo. Kitegeeza nti buli muntu w'oli weebereremu kubanga ensi bw'ogiraba si bweri. Nga nfundikira njagala soka bategeeza bigambo bino wammanga. Mwenna bannayuganda n'Abaganda muffe nnyo kwebakwatako. Buli kyolaba ku mutimbagano nga si gwe kikoze. Kitundemu emirundi 3 nga tonna kibuukira nkitegeeza nkiddamu. Gwe munnayuganda n'Omuganda ali eyo. Buli kyolaba ku mutimbagano ba ku mawulire nga si gwe kikoze ba tukina mu mukono. Leka nnyo kibuukira kubanga tojja kutegeera buvuboona kina buddo. Njagala muve ku diversion z'omunyalwanda. Omunyalwanda agenda bakola bu diversion ya buli kika. Simaje munate muganye okutegeera abamu. Nga nfundikira. Edilisa Musuuza ne Minisita Ompyono Namitolo njagala ondeetereyo rekodi yonna eraga nti baali baddeko mukwano for the next 6 months over the 1 year back. Njagala ondeetereyo rekodi baali baddeko mukwano omwaka gumu emyaka 2 emabega era ekifaananyi kifuluma. Mubuukira nnyo ddanyi bantu njagala ondeetere ekifaananyi. Abadde emanga tulaba abadde bani badde bawala bonna babadde akozesa nga bali mu federation bula bitu kifana mu kiraba nga bali mu bifaananyi bikibi. Njagala otere kifaananyi nga bali mu laavu. For emyezi mukaaga baba mu mwaka gumu nga bali mu laavu kindeetere. No from nowhere. Oli afuuse minister ono immediately afuuse boss. Today simba koze mikolo gyosime kuyingira simba bagase babatadde ku kamera mawulire gabadde lwaki temufuna bwongo bubuuza. A full minister guwadde minister agenze n'omuntu atasomyeko nga abadde controversial mu love relationship ng'ayagala ono n'oli era nga nawe kyateka amaaso kamno lwaki temutegeera. Nkugambye omunyarwanda asobola okukola buli kimu kyonna. Museveni asobola okukola ekintu kyonna n'akikulaga n'akikuteeraawo. Ate kisinga okunuma abantu abakola diversion ba state agent mbamanyi baliro ba SB4 simema mafina ne mugenda kumbe bazimba ekintu kino kigenda okubaluka nga Uganda ugudde mwenja enjega nga tewali asobola kukyusa mawulire. Mubeeremu baba wa diversion zokka tebasobola kuwa kintu kyosobola kutegeera. Olwo lufuuse minister ina avayo as a boyfriend kati bakoze embaga biki. Simanyo ono mulema simanyo yalabe TV ne mudda ku mbozibozi abaana bali mu kufa. Abaana bali mu kuwambibwa eggwanga balitwala bali mu gejinga. Bino biri mu kutambula mu ggwanga naye temuwulira. Tubagamba ebintu bino bitambula mu ggwanga naye temuwulira. ngenda okwogera biri political oba bibeera ojja kunsonyiwa olw'ensonga nti nze nga nze beera curious ku bintu ebimu. Kakati omulimu gwange gwenkola tegwenzikiriza kubeera mu kifo kimu, tambula mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo, dako Mambuka, Maserengeta, bukiikakkono, mu bukiikaddyo ne Makati mu Central. Naye waliwo ekintu ekimu ekindeetedde okwagala okukola vidiyo. Simanyi oba nze akifunye obukya. Mu bitundu bya Central mwe mbadde ntambulira tusaale ndaba nga balina ekintu kye bafaanaganya. Mu bitundu bino ebya Central birina kye bayita bamanerenda, byonna birina bamanerenda. Kati ekyo si kyekikulu, kyanfuulidde ddala curious kyabadde nti manerenda ba tribe emu. Se yaffe gye mumanyi waliwo tribe endala, bonna bamanerenda mwe bagwa bonna. Otuukako e Kayunga Mudidi, ingira Mukono na Kifuma bali omu kyalo, tuuka e Luweero, Ekiboga, Tyana na Kaseke mu bifo ebirala. Kati bye mbadde n'akatuukamu. Kati nze kye nabadde neebuuza kisoboka kitya okuba nga tribe eno saasanye mu bitundu bya Buganda ate nga bamanerenda. Tambuka waggulu togenda basanga, mbu Western tebaliiyo, mba Northern tebaliiyo. Nawe kibeera political kano kakodyo kakuleeta bwavu mu bantu ate nga katagitinze tribe emu. Manyi oba gwe osobola okirowoozaako n'okifuna. Kale omutwe gwange gukola mpola
enzikiriza mugenda fiirwa amataka gammwe mugenda fiirwa property zammwe nga timugenda kwewola ate mulemererwa okusasula mulemererwa okusasula kitegeeza ettaka lyo balitutte nga kino kituukawo mu bitundu bya centro byonna ogenda tuuka tribe emu nga tokyagiraba eyavuwadde efuuse babundabunda kigenda kaka abaana bammwe okudduka mu ggwanga ng'era we kiri nti gwe mbulira tribe kyesinga ofuluma eggwanga ng'egenze ku kyeyo kati kansubira otandise okitegeera okogattemu awo enkugambe okibeera politiko ako kakodyo ak'okuleeta obwavu mu bantu ndakwewola gwewozeeko tateesa ayagala ttaka ayagala nnyumba zikubulira obeera owedde kyomugeneza abantu bemuwerako sente muntu kigwosingidde ettaka muntu akuwola n'abulawo n'oba ofunye sente n'okudda nga gamba watuuse leeti ettaka n'alitunze dda mwegendereze sooka bajjako mirimu gwe kizibu okufuna omulimu ng'ali mu ofiisi si omu naawe nga mwena mukimanyi nti omuganda kizibu kya kufuna mulimu akakodyo koba osigaza kamu kufuluma ggwanga kitegeeza byolina olina bitunda dduke mu nsi yo ekyo ekintu kyekimu ekike brista kye yaŋŋamba abalandi bodi kye bakola n'abatunda pulaani bakyasinza okuleeta obuvuyo mu mataka nga yasobola ofuna pulaani aga nti maasa waliwo agenda ozimba moolo gwe ettaka lyo liri awo kumpi ye abala n'amanya nti ono agenda zimba wano moolo bwengula n'enzimba okumpi awo naye mba nkola bizinensi gambe oba azimbyewo paaka oba ebbaala ekintu kyonna kino kitegeeza nti gwaliranye ettaka eryo kama mbaya nimbayo ogenda litunda kubanga alyetaaga yamanye ekijja gwe tomanyi ajja kukuwa sente mpitirivu ng'okkiriza amiina bw'ogaana gujja beera lutalo temuwulira nti ab'ebijambiya bakomyewo amba ekitundu ekyo ne bakifuula insecure kubi ne bweyongera mu kitundu abayaaye bafuuse bayaaye paka bogamba ye nfaaki kanveewo waneeno ng'oviiriddewo ku puresha ogenda okuddamu omukubya essimu ng'agamba nze mbadde nabivaako kati akasente nkuwa kano olwonna akasaze ate gwe oyagala kuddukawo tojja kufaayo ye amaze ofuna kyayagala myaka eno ogenda okudda watunda nga kibuga ozi moolo waliwo zisheero manyi puloti ebeerawo ebeera ya mmeka naye gwe watundawo layisi bano abasajja babala puloti mubeere bagezi byenjogedde tebinvunaanyizibwako abagane mu vidiyo anaddako baayi muddemu divergent simanyi nyamitolo mukenza amuwasizza simanyi FCB force maybe kibiki bw'osanga programu yonna ku TikTok wa ku Facebook nga teyogera ku nsonga ziyamba ggwanga butya bwe likyuse na kubuusa bannayuganda gyeveeko nze ndi musanyufu bwabanga abaganda bali miliyoni baba bannayuganda bali miliyoni 5 nsobodde okubanga nkomunikatinga ne miliyoni eziwera 30 bukyangambira ku social media nsevinze miliyoni zesimanyi bulungi ne ba individual ne business zaabwe n'obulamu bwabwe n'abaana baabwe naye gwe okozeewo ki kikkakatako ensi togenda gibera mu bwomu lima olubimbi olijjukirwa ki gy'okoma okwetirira gy'okoma okusuula eggwanga lyo gy'okoma okusuula obuvunaanyizibwa bwo ensi gy'osaba okgenda mu visa ensi gy'osaba okgendamu ng'osaba visa ensi eriko bannyini abaagirwanirira yensonga lwaki bakubuuza okimyeyo ki ogenda kubeerayo bbanga ki nsonga ki lwaki ogenda bw'ogaana okulwanirira eggwanga lyo kitegeeza ogenda kubulwako ensibuko obuvuna obuddo Ssaabasajja Kabaka yatugamba temubongoota temuva mu kyalo temutunda ttaka yali akimanyi nakyo ekijja muddemu eze kilipu ze yayogera yabagamba bazzukulu ba Buganda temutunda ttaka temubongoota mudde mu byalo bajja batuusaako enkulaakulana muganya okutegeera mukendeeze ku masanyu mukendeeze ku kunywa mwenge mukendeeze ku bintu ebitakasa ggwanga nebitagasa ngerako bazabana bonna bayingidde mu struggle mu bubi oba mu bulungi njagala obeebaza mwe bali nnyo mwe balire ddala faamu obulamu twabuvaako tetumanyi kiddako lwa ggwanga eryo bw'ogenda e Sudan Musudani akuba oluyi eggwanga liriye bw'ogenda e Kenya Munnakenya nakubuuza oddayo ddi ewaabwe eggwanga lirye bw'ogenda mu Tanzania nakubuuza oddayo ddi ewammwe eggwanga lirye bw'ogenda erwa ne bagamba nti ogenda kumalamu wiiki 2 odda ewammwe eggwanga lirye bw'ogenda e Congo ne bakugamba dda ewammwe eggwanga liryo naye ggwe liryo lireseewo ate ogenda kusaba visa ng'okozesa ensimbi empya n'enkadde nga ne gy'olaga embeera egenda ekyuka lwanirira eggwanga lyosevinga abaana babanaddako gwoba olemeddwa okubeera mu mbeera ennungi lwanirira ensi yo abaana bo bazzukulu babeera obulungi bajjajjaffe baakola ensobi baalimbibwa birimbibwa ng'era Ssaabasajja Kabaka bwe yalimbibwa n'abirwamu obukwe ne Museveni bw'ate bw'alimbye Abaganda tofa ku Muganda alidde ne Museveni biki byayogera kubanga Museveni nnyanja ekutta omira
ye buli gwawe ensimbi akimanyi nti ajja kumala amujje okubanga waliridde mu nsi y'olukwe naye asobola omulyamu olukwe ejjanzi teribuuka nanzige. Yensonga lwaki muzzukulu wa Nambi asanze okusoomoozebwa mu beeyita Abaganda bamulima empindi ku mabega naye ng'ate ogenda obbanoonyerezaako nga baminaani bonna. Ogenda obbanoonyerezaako abalima empindi ku mabega Kyagulanyi bonna baminaani. Bwe njagala ombuulire abanyankole 5 bamukaaga ku social media nga bavuma Kyagulanyi on daily basis. Niyo ogenda okunoonyeza kwavuma Kyagulanyi nakangu nga erinnya tolivangako mu kika kyonna naye ali awo akeera kuvuma Kyagulanyi. Ogenda okusoma yono bajji, ogenda omunga minaani, ogenda okulaba Musinguzi nga minaani, ogenda okusoma yono nga bonna baminaani, naye nga beeyita mannya ga Kiganda, naye nga ate alwanirira bo. Eyo gy'oli oli mupangisa. Taata wange afunye business gy'ogenda oli mupangisa ojja kudda obudde nga buweddeko. Gwe naawe yafuna obutuuze mu Bungereza naawe oli mupangisa obudde bujja kudda ng'olina okudda okwaboowe. Akatabo k'olinaako wakapangisa. Eyo oli ku contract ye olina okudda ewammwe. Nga mbagambye nti Dawudi Ddebuddo ng'obudde butuuse ewammwe olina kudda wammwe. Omuzungu akimanyi omuzungu muddugavu olina kubeera ku continent ya Africa. Fu wano batugamba tewali kaddugala. Mutaaka taliyo ateriyo mutaaka mugwira kubanga ensi ebagirwanirira. Ne bw'onookafuna bagenda kugamba olina wookoma naye wammwe tolinaako wookoma. Okyalina omukisa ogusituka olwanirira Obuganda kubanga Obuganda bwakulera bwalira bajjajjaabo okutuusa obuli olwaleero. Singa si bajjajjaffe, singa si bassekabaka kulwanira Buganda obw'okubeerawo, singa nettaka kozimbye ennyumba nalyo lipangisa, singa tolina kijja kuba yenteekateeka ya Museveni okubanga naawe oba tolina kijja nga bagenda kuziika mulimbo mu ghetto bakuziike n'omufu gw'otamanyiiko buvuna buddo nga ne bagenda okuziika opangisa omusituke mulwanirire eggwanga lyammwe ng'obudde bukyali. Mukama banko wonna Ssaabasajja Kabaka waali Mukama mukengerize bonna bamwinako olukwero omusaanyaawo babule muntu nga ffe era asobya naye ku lw'abantu abamuli emabega baakulembera saasaanya abalabe be ekikutta obudde kijja bbuta wangala ayibeene wangala Buganda wangala Uganda. Mukama bakuume tujja sinkana ku Lwokusatu sabbiri ez'akawungeezi. Mbaagala nnyo mwenna buli omu weebeereremu. Bw'otayogera teri agenda kukwogerera. Buli muntu yogera ensonga nga bw'olina ozzoogera. Totya wa kitiibwa ng'agenda kutyoboola okutwalako ebibyo. Kiddamu totya wa kitiibwa ng'agenda kutyoboola okutwalako ebibyo. Ow'ebbanga bw'otamuwamukira munnange tewebaka. Ate linda kiggweyo munnange afumita mboobo. Tolinda kuggwayo. Fumitira ddala wennyini olina okufumita ojja kuba mazze okukwata omunyago gwo. Mukama bakuumire.